Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essula esooka. Okulamusa. Simooni Peetero, omuddu era omutume wa Yesu Kristo, eri abo abaafuna okukkiriza okw'omuwendo omungi nga ffe bwe twakufuna mu butuukirivu bwa Katonda waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo, ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli mu kutegeerera ddala Katonda ne Yesu Mukama waffe. Ekisa kya Katonda mu Kristo y'ensibuko y'obulamu obulungi. Kubanga obuyinza bw'Obwakatonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeereza ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Mu byo mwe yatuweera ebisuubizo ebinene era eby'omuwendo omungi ennyo, olw'ebyo mulyoke muwone okuzikirira okuli mu nsi okuleetebwa okwegomba okubi, mulyoke mugabane ku bwa Katonda bwe. Olw'ensonga eno mufube okulaba nga ku kukkiriza kwammwe mwongerako obulungi, era ne ku bulungi bwammwe mwongerako okutegeera, era ne ku kutegeera kwammwe mwongerako okwegendereza, era ne ku kwegendereza kwammwe mwongerako okugumiikiriza, era ne ku kugumiikiriza kwammwe mwongerako okutya Katonda, era ne ku kutya kwammwe Katonda mwongerako okwagala abooluganda, era ne ku kwagala abooluganda kwammwe mwongerako okwagala. Kubanga bwe muba n'ebyo ne biba bingi, bibafuula abatali bagayaavu, n'ababala ebibala olw'okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga ataba n'ebyo ye muzibe w'amaaso awuunawuuna, bwe yeerabira okunaazibwako ebibi bye eby'edda. Kale abooluganda, kye munaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa, kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Bwe mutyo mulyoke muyingizibwe mu bugagga obw'obwakabaka obutaggwaawo obwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Peetero byajjukiza ekkanisa. Kye naavanga njagala ennaku zonna okubajjukiza ebyo newankubadde nga mubimanyi ne munywerera mu mazima ge mulina. Era ndowooza nga kya nsonga nga nkyali mu mubiri guno okubakubirizanga nga mbajjukiza, nga mmanyi nga nnaatera okuva mu mubiri guno era nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yantegeeza. Kyenva nfuba ennyo okulaba nga bwe ndiba nga mmaze okufa nga ebyo byonna musobola okubijjukira, abaalaba ku kitiibwa kya Kristo. Kubanga tetwagoberera ngero ezaagunjibwa n'amagezi bwe twabategeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe. Kubanga yaweebwa Katonda Kitaffe ettendo n'ekitiibwa, eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekimasamasa ne lijja gy'ali bwe riti nti, “Ono ye Mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira ennyo.” Twawulira eddoboozi lino eryava mu ggulu, kubanga twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. Era ekisinga obunywevu, tulina ekigambo kya bannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo, ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza, okutuusa obudde bwe bulikya, emmunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe. Okusookera ddala mutegeere kino, nti buli kigambo ekya bannabbi ekyawandiikibwa tekyajjanga kisinziira ku kunnyonnyola kwa nnabbi oyo. Kubanga tewali kigambo kya bunnabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyavanga eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essula ey'okubiri. Abayigiriza ab'obulimba. Naye era ne wabaawo ne bannabbi ab'obulimba mu ggwanga, era nga ne mu mmwe bwe waliba abayigiriza ab'obulimba abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza, era nga beegaana ne Mukama waabwe eyabagula, nga beereetera okuzikirira okw'amangu. Era bangi abaligoberera obukaba bwabwe, abalivumisa ekkubo ery'amazima. Era olw'omululu balibafunamu amagoba nga bakozesa ebigambo ebyagunjibwa, omusango gw'abo okuva edda tegulwa, n'okuzikirira kwabwe tekubongoota. Kuba obanga Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baayonoona, naye n'abasuula mu lukonko, n'abawaayo eri obunnya obw'ekizikiza okubategekera omusango, era n'atasonyiwa nsi ey'edda, naye n'awonya Nuuwa omubuulizi w'obutuukirivu ne banne 7 bokka bwe yaleeta amataba ku nsi ey'abatatya Katonda. Yasirisa ebibuga Sodomu ne Ggomola, n'abisalira omusango ng'abizikiriza n'okubifuula ekyokulabirako eri abatalitya Katonda, era n'alokola Lutti omutuukirivu bwe yali nga yeeraliikirira nnyo olw'empisa ez'obukaba ez'ababi. Kubanga omuntu oyo omutuukirivu bwe yatuulanga mu bo bulijjo, yanyolwanga mu mwoyo gwe omutuukirivu
olw'ebikolwa byabwe eby'obujeemu. Mukama waffe amanyi okulokola abatya Katonda mu kukemebwa, n'okukuuma abatali batuukirivu nga babonerezebwa okutuusa ku lunaku olw'omusango, naye okusinga bonna abatambula okugoberera omubiri mu kwegomba okw'obugwagwa ne banyooma okufugibwa. Abatatya, abakakanyavu, tebatya kuvuma baakitiibwa, naye bamalayika newankubadde nga basinga amaanyi n'obuyinza, tebabaleetako musango gwa buvumi eri Mukama waffe. Naye abo baliba ng'ensolo ezitalina magezi, ezizaalibwa ensolo obusolo ez'okukwatibwanga n'okuzikirizibwanga, abavuma mu bigambo bye batategeera, balizikirizibwa mu kuzikirira kwe kumu ng'ensolo ezo, nga babonaabona olw'okwonoona kwabwe. Balowooza ebinyumu by'emisana nga ly'essanyu lyabwe. Balina amabala n'obwononefu, abatigguka ku mbaga zaabwe ez'okwagalana nga bali embaga awamu nammwe. Balina amaaso agajjudde obwenzi, agataleka kwonoona, nga basendasenda emyoyo egitali minywevu, nga balina omutima ogwamanyira okwegomba, abaana ab'okukolimirwa, baleka ekkubo eggolokofu ne bakyama, nga bagoberera ekkubo lya Balamu omwana wa Beyoli, eyayagala empeera ey'obutali butuukirivu, naye n'anenyezebwa olw'obujeemu bwe ye, endogoyi eteyogera bwe yayogera n'eddoboozi ly'omuntu, yaziyiza eddalu lya nnabbi. Abo ze nzizi ezitaliimu mazzi, era lwe lufu olutwalibwa n'embuyaga, abakuumirwa ekizikiza ekikutte zigizigi. Kubanga bwe boogera ebigambo ebikulu ennyo ebitaliimu, basendasenda mu kwegomba okw'omubiri, mu bukaba abo abali okumpi n'okudduka, abatambulira mu bukyamu. Babasuubiza okuweebwa eddembe, nga bo bennyini baddu ba kuzikirira, kubanga ekyo ekiwangula omuntu abeera muddu waakyo. Kuba bwe bamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi olw'okutegeerera ddala Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo, naye ate ne beegombeza mu bwo omulundi ogwokubiri ne bawangulibwa, eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi eby'olubereberye. Kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu, okusinga bwe bamala okulitegeera ate ne badda emabega okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa. Kibatuuseeko ng'olugero olw'amazima bwe luli nti, embwa eddidde ebiseseme byayo, n'embizzi enaazibbwa ezzeemu okwekulukuunya mu bitosi. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula ey'okusatu. Olunaku lwa Mukama lujja. Abaagalwa, kaakano eno y'ebbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira, mu ezo zombi mbakubiriza n'okubajjukiza amagezi gammwe gabeere agataliimu bukuusa, okujjukiranga ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu, n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era Omulokozi. Okusookera ddala, musaana okutegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera, nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luyiwa. Kubanga bajjajjaffe kasookedde beebaka, byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa. Kubanga bagenderera okwerabira kino ng'olw'ekigambo kya Katonda, eggulu lyaliwo dda, era n'ensi n'etondebwa okuva mu mazzi era n'ebeera wakati mu mazzi. Amazzi gano, ensi eyo ey'edda ge gaagisanjaawo n'ezikirira. Naye olw'ekigambo ekyo kye kimu, eggulu n'ensi ebiriwo kaakano biterekeddwa omuliro, nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Naye kino kimu temukyerabiranga, abaagalwa, ng'eri Mukama waffe olunaku olumu luli ng'emyaka 1000, n'emyaka 1000 giri ng'olunaku olumu. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli, nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke ku kwenenya. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja nga mubbi. Eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirikka. Ebyo byonna oba bigenda kusaanuuka bwe bityo, mugwanidde kubeeranga mutya. Musaana okubeera mu mpisa entukuvu n'okutya Katonda, nga mulindirira era nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olulisaanuusisa eggulu nga lyokebwa, n'ebintu ebiriko ne biseebengerera olw'ebbugumu eringi. Naye nga bwe yasuubiza, tusuubira eggulu eriggya n'ensi empya
obutuukirivu mwe bulituula, okuzzaamu amaanyi. Kale abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newaakubadde omusango mu maaso ge. Era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira. Ebyo abyogerako mu bbaluwa ze zonna. Mulimu ebintu ebimu mu zo ebizibu okutegeera, abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola, era nga bwe bakola n'ebyawandiikibwa ebirala ekireeta okuzikirira kwabwe bo. Kale abaagalwa, kubanga musoose okutegeera, mwekuumenga muleme okugwa okuva mu bunywevu bwammwe mmwe nga mutwalibwa obukyamu bw'ababi, naye mukulire mu kisa ne mu kutegeera Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo. Oyo aweebwenga ekitiibwa kaakano era n'okutuusa ku lunaku olw'emirembe n'emirembe. Amiina.